Bayise ebigezo byabwe eby'ekibiina ekyomusanvu ebyakolebwa omwaka oguwedde okuva ku Noble Stars Junior School. Bano bagenda kubanga batubuulira ku bukodyo bwe beeyambisa okuyita ebibuuzo ebyo, oba oliawo gwe omuzadde ali eyo n'omuyizi asuubira okutuula ebigezo eby'ekibiina ekyomusanvu naawe bw'oyinza okweyambisa. Bagenda kusooka batweyanjulire ate oluvannyuma batandike okutubuulira ku ebyo bye beeyambisizza. Kale mutubuulira amannya gammwe. Mugenda kubanga mutubuulira amannya gammwe, tugenda ndooza kutandika n'omuwala. Ladies first. Amannya gange nze Nantale Joy Ebo okuva ku Noble Stars Junior School. Ate omulenzi? Amannya gange nze Mawelele Michael Richards okuva ku Noble Stars Junior School Esango Center. Kale kakati Joy wafunye bumeka? Nafunye obubonero 12. Okay. Webale kusoma. Ate Mawelele? Nafunye obubonero 9. Wow, mwebale kusoma baddiya. Kakati ndoze ekibuuzo kino kigende eri Joy. Joy, are you ready? Yes. Kale, kakati kiki ekikusobozesezza okuyita obulungi ebigezo ebyo bye wakola? Ekinsobozesezza okuyita obulungi okuba nga abasomesa badde batuwa revision nga tu revising ebitabo ate nga tupaying attention mu class. Okay. Kale kiba kirungi nnyo okubeera nga ofaayo ejjo mu kibiina nga abasomesa bakusomesa oba nga mukola revision. Kirungi nnyo, kiyamba omwana oba oliawo okutegeera ebyo byatannyonnyoka bulungi mu kibiina. Kale kakati ate tugenda kubanga tugendako ewa Mawelele, naye atubuulire Mawelele, kakati golooza kiki kye wandyagadde okubeera mu maaso eyo, oba wandyagadde kusoma ki, oba mulimu ki gwe wandyagadde okukola mu maaso eyo ng'omaze okusoma? Nze nandyagadde okuba Dr. Wamagumba. Somerera kuba orthopedic doctor era kyekinsomya ebitabo. Ayagala kubeera musawo wa Magumba. Badde mmanyi nti ku mmwe kuliko oba anayagala okubeera oba munnamawulire nga nze. Ate gwe Joy? Nange njagala kubeera doctor. Nga munkoze bubi, tabuli mwayagala kusoma mawulire nga nze. Mulibazeemu nnyo. Kale kakati magezi ki ge muwa abayizi bannammwe abali eyo abagenda okutuula ekibiina ekyomusanvu omwaka guno wamu n'abo abatannaba kukituukamu, oba oliawo nabo banaakolako bulungi nga mmwe? Kubanga ebiseera ebisinga abaana abamu babeereyo ne bagamba naye waaye nze oba ndi musiru oba nze siibiyite, kubanga abamu bagamba nti bizibu, ate abalala bagamba mbu ate okukola obulungi ebibuuzo olina okubeera nga munnaye oba wammwe muli bagagga nnyo, oba olina okubeera nga oba simanyi. Musobola kuwa abantu kati bannammwe abo abali abatannaba kutuula bigezo ebyo mubawa magezi ki? Mbawa amagezi okupaying attention mu kilaasi n'okubuuza batice we baba batategedde. Okay. Okubuuza batice we baba batategedde, ticha n'agezaako okubannyonnyola, right? Yes. Kakati bubaka ki bwe mulina eri abazadde, kubanga ali omuzadde ali eyo ali mu kubalaba obudde buno, muwa bubaka ki? Abazadde, omwana wo waba ava ewaka muyite basabireko abaana bo, omwana wo yenna gw'olina nga tannaba genda ku ssomero, musabireko agende n'omukisa ogwo ogw'omuzadde. Ate abazadde siyinza kwerabira kubagamba abaana abo beetaaga counseling and guidance. Okay. Omwana omuyita n'omucounselinga n'omugamba kyalina okukola, sigenda ku ssomero ng'agenze talina kyalina nga tolina ky'omugambye. Okay. Era newaba ku ssomero wafunye chance oyogera naye ku ssimu oba batya, counseling emupo asobola okutegeera kyalina okukola kyatalina kukola, ate asobola okuwa ebyo ebirungi by'oyetaaga. Kale munnaye kiba kirungi nnyo nammwe abaana mwennyini nammwe mulina okubeera abagonvu nga muwuliriza abazadde bye babagamba, musobole okubeera nga mubitwala nammwe bibayambe. Kakati Mawelele ne Joy,
omanye mukase ebiseera ebyo nga tukola ebibuuzo fe twatuulira ka pressure kabanga kangi mutuuka ne mukankana anti ba invigilators muba temubamanyi nga mubatya mwena muwulira mwe kyali kitya akaddaako nga mutandika ebibuuzo mutunnyonnyole bulungi ebyaliyo bakati mwe mwakavaayo kati Joy ndowooza gwe oba osooka otunnyonnyola kyali kitya nga mukola wali ebibuuzo essaawa eyo ng'ekibuuzo pepa esooka eyo eyasooka mwasooka mu pepa kimpozi mwasooka mu math ate ekirungi mwamukoze bulungi kakati kyali kitya yo first paper nga mwakagiyingira bwe muti kyekyaliwo wawulira otya saatya nnyo kubanga already nali neetegese. Okay. Ate baweerere bwo kyali kitya? Nze tetwalina kutya nnyo kubanga ebibuuzo bye bimu bitukola bulijjo ku ssomero ate effort abasomesa baffe gye bali bataddemu essomero director head teacher bonna tetwalina kutya kubanga wali olina okugendayo wali weetegese bulungi bali bataddemu ebyo beetaagisa okuyita. Kale mwebale nnyo mwebalire ddala tusanyuse nnyo okubeerako nammwe oba okubakyazaako wano mu studio za BBS Telefina abayizi ba Noble Stars Junior School. Mwebale kusoma baddiya muyogeyoge naye olugendo lukyali luwanvu temunnaba mukyagenda mu maaso era tubagaliza okusoma okulungi kati mugenda kuyingira mu secondary musigale nga muli baana balungi nga muwuliriza bazadde bammwe wamu n'okusoma ebitabo olwo nno lwe mujja okutuuka ku buwanguzi ne ku ebyo bye mwagala nti mwena mugambye mwagala kubeera badokita. Muyina okubeera abawulize ate era musome bulungi muwulirize n'abasomesa byonna bye babagamba awamu n'abazadde nammwe mwebale nnyo okuweerera baana mwebale kubasomesa kubanga munnange si kyangu school fees waka kati naye si mwangu. Kale mwebale nnyo mwebalire ddala kutukyalirako wano ku BBS Telefina.